ezo zonna zolina okuzanyiramu kakati gye tulise muli mutya gwe tuli mpola mwebale tambuza emirimu gya byabufuzi emirimu gitambula mwebale kwanguyiza mwaye Museveni kuwangula kalulu kaddako tetunaba kumwanguyiriza ffe byayogeraga nemukola leero ne mutongoza ekibiina luli ne mutongoza agamba nti mumuwadde akaseera akangu kakati kati nga Common Man's Party twalaba nga waliwo ekizibu ekiriwo ojjukira akalulu akawedde akabiri abiri mugumu abiri mugumu akalulu ako twakalonda amaanyi gonna ne tukateekamu nga batusuubiza nti tukolere wamu era walaba abantu bakola kitaano bakolera wamu taano yali y'amaanyi nnyo akalulu bwe kaggwa ne tutegeera nti batubbye eki akalulu nti omusajja akanyaguludde akanyaguludde we twamaliriza ne batugamba abaali mu leading ki position be twateekamu obwesiga okutukulembera mu kiseera ekyo ne balugana tugenda mu kooti ne tugamba awo kiwedde oluva mu kooti ndowooza abalamuzi bajja okusazaamu ki obuwanguzi bwa Museveni tukole ki tuddeyo ate mu nsiike nga bwe walaba ekyaliwa ekyali e Kenya agutyemudde nti akalulu ki tekaabadde kamazima na bwenkanya naffe kye twali tusuubira naye twali tukyali awo ng'ate batugamba nti omanye ekiriwo omusango tugugjeyo tuguziza gye muli kakati nze naawe eddusu lyo terisobola kusazaamu kuki buwanguzi bwa President Museveni oba temwamutegeera nga yali ategeeza tuguziza gye muli kati mugende mu nsiko anti kakati ne mu nsiko ate tebakugamba bugambe nti omusango tuguziza eri abantu oba tuguziza public ogamba bugambe nti kakati ngenda kulangirira ekikola ki ekiddako naye oli yatugamba bugambi nti omusango nguziza ki eri abantu twali tulinda kiddako kakati ekiddako awo ne batugamba nti n'abazungu basembedde emmeri ekoze eki eri mu Mbaasa awo bazungu bonna bamaze dde okupima ekibuga saawa yonna ffe tukola ki mwalina essuubi twali bakkiriza nnyo nti ekiriwo abaana emmeri bagirabako twagenda okulaba emmeri yatiika bitwisi byetiika nekola ki neddayo emmeri yaleze ku byabusubuzi neddayo oba yaleeta emmotoka y'omukulu kakati awo ate ne tudda ku kiboozi kirala bulletproof bagisasulidde omusolo agwesasulidde pulezidenti agaye bagite yagikutte ndi kakati President Museveni akoze eki amusonyiye omusolo bagambe bagimuwa emmotoka ekiboozi ne kigendera awo paka olwaleero tuli mu kiboozi kifaanana ki bwe kityo kommwe kakati nga abantu abamu otutunuulira ne twongera okutunula wajje tukola ki gye tulaga waliyo ssuubi nti tuli serious twagala kujjako gavumenti eriko tugenda okulaba nga ebbanga lye twandimaze in fact indicator eyanditulaze nti kati wano we tugenda kuddamu twetegeke bulungi twaddamu kubanga ebiseera ebisinga tubimala ebiseera ebyo abantu bonna abasinga baddamu kukuba mbaga ekitali kibi ate manyi nti awo wekala nakyo kiwanuliza kigatta mubiri ate ekitali kibi kakati omanyi okuwasa esayini eraga nti ensi eteredde omuntu asuubiranga kiri kyobagambye nti omusajja twali tulinda tugende mu nsiko omuntu agenda mu nsiko tawasa obudde tebubaawo anti tebubaawo nakyali mu struggle okuwasa nokubeera kuzibu kubanga agamba owaaye kakati saawa zino mpasa biki bana akamala wasa ate omukazi abuze go kenyini bakukutte bakusibye oli mu struggle kakati bakusiba ogamba bannaaye ekyo kyokka kiyinza okutegeera nti ensi eteredde ku saidi ey'abantu ki abamu kakati ffe ne tusalawo nti katulabe ekiddako era ne tutunuulira nga tewali kitambula kati nga mu Uganda eno boogiraba eyo yonna kapucholwa nakapiripiiti nga tetulaba kikola ki tetugendayo tetukola ki kwegamba nga olabira ddala nti ebirowoozo byaffe biri wano tulwanira bifo ani agenda okubeera leader of opposition ono ali bwati kakati nze kakati n'abalondebwa bonna buli omu n'aluuzinga ki
interest ne focus. Kakati focus yali emu kusanyusa mukulu. Awo ne tudda ku focus kusanyusa mukulu, buli omu alina okusanyusa ki omukulu ondabiranga ddala. Ekyomukulu nti agenda nti nakyemalira tumutwala kyo nekivaawo. Anti ekigambo kyasigala nakyemalira tumutwala naye nga tutya ekibuuzo ekyo. Bakizaako ne mu Luzungu. We are removing the dictator. We are removing a dictator. How? Ojegira ekigambo ekyo how? Abasajja ba explanation yawo gye twagala how? Kakati ffe okutandika Common Man's Party nga tumaze okutegeera nti Common Man's Party ideology yaayo erina ne solution ngeri ki bwe twagala okutwala ki obuyinza okubeerako serious. Bannayuganda tubakuumidde nnyo mu bintu eby'ekiguumaaza. Buli omu anoonya kyanoonya atambule, buli omu anoonya kyanoonya atambule. Eggwanga terijja kutereera. Nakyemalira amaze. Omanyi obuzibu obwe tulina kati saawa zino nti abo aboogera ekyo ate weewuunya nti bye baakamala emyaka emitono ennyo mu nsiike yaki ey'ebyobufuzi. Gwe wali owuliddeko statement eyo ng'eva mu bibiina ebikadde bikaasangawo? Balaba bulabi. Wali obawuliddeko? Oba balowooza ekisaawe tebakyogerangako. Naye kati ekibiina ekikyali ekipya wekyogera bwe kityo nga nakyo baaleeta kireete kitship. Ekibiina ekikyakiraiminga membership enene ennyo kigamba kiina bamemba meka miliyoni 12. CNRM ekiraiminga okitegeera. Kaakati y'omubuuza nti miliyoni 12 kati abantu abasobola okuba nti balonda katugeze bali miliyoni 2. Kaakati gwe oli 12 gwe ina bameka abasigaddewo kati bali luddawa? Kubanga waliwo abantu ababeerawo ng'ebibiina byonna ebiriwo pati eziriwo nga talina mwafiitinga, nga tayagala byabufuzi ng'abyagala nga naye ideology ez'ebibiina eziriwo nga temuli gyakola gyalaba mu makulu anti abategeera bwalingiza mu PFF nga birala bwagenda mu NUP bwagenda mu baasi nga tebigatta bwagenda mu kusaniya kati ye naaga nti bano bantuuse ab'olusaniya bulijjo kyenoonya kyekyo. Kakati abantu abo ogamba nti olusaniya luzze kukujjako bantu abo abantu babadde weebali nga tebalina nawe bakola ki weebali kati bayingidde olusaniya n'abalala bave mu ki mu NRM kubanga ffe kati wawulaba abantu betusinga okurikulutinga bava mu ki mu NRM kubanga ideology y'olusaniya is for a common man, that is a peasant and n'abo aba less income earners abafuna ekitono bamufuna mpola beba common man. Kakati abantu abo majority ogenda okugisanga ng'erina mu bitundu byamu byalo ebbalibbali. Kakati ffe strategy yaffe era gye tulumbye lwakuba nti tewafunye mukisa kubeerawo mu press conference. Ba regional leaders bwe babaddewo bonna mu press conference. Kakati ffe twakoze ekintu kimu. Tetwagala kati politics wa mu kibuga wabakajjajjata mukkiride mu byalo mwandabye kati tukkiridde mu byalo oba temwina maanyi mu bibuga. Anti kakati ffe tuluddewo abali mu Common Man's Party wadde ekibiina kyakajja babadde mu kisaawe okumala ebbanga ddene bastudinze politics wa Uganda ku opposition ebbanga erikola ki erimala ate ne tutuula ne tutunuulira President Museveni kiki ennyo kyasinze okukola ki okutukyalingiramu eri ki. Yes, kakati buli muntu gw'osanga mu kyalo ali affiliated ku NRM naye ng'ate abamu babeerayo olw'okuba nti tebalina kyakkola n'abalala nga tebawagira n'abamu nga bano ebibiina tebituuseeyo anti kyekyo kyenkulaga ntambuddeko mukama mpadde omukisa ne ntambula naye bw'ogenda mu district ezo ezewalawala n'ekigambo oba NUP oba FBC tebakiwulirangako bo bamanyi NRM. Kakati ffe tuva ne tugana tugenze Kiryandongo district yonna tugikube weetandikira paka weekola ki tugenze ekikuube tukubya district okuva wetandika pakola tugenze mu Lwenzululu tugikubya district okitegeera abantu beeyo otuukayo nga n'ebyo ebiine nebikaya namutuze kubamalirawo bantu nga tebabimanyi tebatuukanga nayo nga ffe otusoose ennyonta gye baliko ate ne tubatwalira Simbo gye basinga okutegeera olusaniya
buli omu mu nnyumba akola ki alulina era buli omu buli lwaggulu alutunulako olusaniya kakati omuntu ayinza okwerabira ekintu kyatunulako emisana n'akawungeezi ayiniyala omuntu ayinza nti bano abasajja nabo bazze kulya baagala kulya kaakati olw'okuba mentalite y'Abannayuganda buli kye balowooza kulya wali owuliddeko omuntu gwe bagamba nti afunye ekifo boogera batya ennaku zino alidde bamugamba alidde ekifo ekyobwameeya yakiridde okulya kitegeeza ki wano waliwoko ne MP naye yafa mukama omwoyo gwagumuza emirembe inaliraho yagamba munondi nange ngende ndieko anti kaakati mu kunoonya akalulu tekulina script nti oba osoma bisome nti eno yenoonya y'akalulu naye gwe otunuulira mu politics otunuulira abantu ki ekiyinza okubakola ki ekibakolera okubakyamula attention yaabwe oyinza gikwata otya okitegeera kubanga democracy ebyo byereeta democracy abawangula mu nkola eno eya democracia tebatubeera nnyo nti kyevolaba bakenkufu bakagezi munyu baprofesa tebatera kusobola kuwangula mu over the world mu democratic system tebatera kuwangula okitegeera kubanga message packaging ya message yenkulu nnyo omuntu kiki kyababuulidde ate abalonzi ebiseera ebisinga abalina obululu obungi baagala hope olina kubawa hope si solution kyevolaba wano waliwo bannabyabufuzi abalungi ennyo naye nga approach yaabwe yakuwa solution solution ogibawa oli mu ntebe but now give them hope wakire bawe essuubi kwe bagumira okitegeera kakati common man is kati opposition yawo teyina ssuubi tegaba ssuubi anti abamu tebagaba ssuubi kati ate abagaba ssuubi bamala ne boonoona ng'oli bwe yagamba nti mulondewe ne tulonda 2021 ne tulonda ate mu nkomerero kakati trust yalinga virginity yagikola ki yagenda kati trust yaweddewo mwakali kutinga abantu nga bameka okyanga mutandika okulikuluta twakamala nti wiki ennaku 14 nga pate wiki singa 2 kakati lwakuba nti ebipapula byange tebiriiwo wano naye kakati Busoga kakati tuvugira ddala ab'Embale babaddewo wano Palisa Kaliro Kamuli Jinja Iganga ezo area ne Busia awo wonna tulinawo ki obuwagizi kakati ne tugenda ne tudda wano mu Buganda tubadde Masaka yo tutandikidde Masaka wano mu Central tetwagala nnyo wetujja okumalira womweka kasawa wano wetujja okukola ki okumalira aba wano bategera nnyo okulya bategera nnyo olusalya tebajja kubakalubiriza kakati ebunyolo twakubye dda Kakumiro Kikuube Kiryandongo anti tukugambye method yaffe enkola gye tugezaako okuleeta Kiryandongo twagimaze Kikuube Kagadi Kumiro Hoima ezo zonna district meka 8 twazimaze zizinga Bunyolo nayo bwe kityo okiraba kakati nankole twakagendako Entunga mu babaddewo abeibanda babaddewo abe Mbalala babaddewo okitegeera kati tutambula ekyo kikulaga nti ennaku 14 ze twakakolako nti tujja kukola ebintu ebisingako wonders ng'ate gye tusookedde we wantu abasinze okulema opposition buli omu ayagala kuzanyira wano katemba mu kibuga abantu abawooza ekyokulya tuliwa tugenze abalonzi gye bali abasinze okukaluubirizibwa mu gavumenti eno eriwo. Mwami Museveni bw'agamba nti mumwanguwiriza akalulu okiwakanya otya? Nkiwakanya. Kaakati bantu bonna we babagoberedde enteekateeka yaffe Museveni ate ayinza okufuna obuzibu. Ffe tugamba bwe tuti tetujja kwegatta na bibiina birala wabula twencouraginga opposition parties zonna buli omu walina amaanyi ateekebwa amaanyi anyigirize. Tetwagala nnyo muno omuntu alima wano bana adde talina wantu wogamba nti wano akoze street politicians abo talina wanyigiriza kubanga twagala omuntu anyigiriza abantu wakole ki
wanywere alekenga wagumiza wakati FDC webanga obuwagizi bwayo obungi yewulira eri mu mbale n'esoloti munyigirize eri yeyo Museveni mu denying mufulumye mbale nga talinya kakati owa mu Buganda naye akola ekintu kyekimu mu Busoga kola ekintu kyekimu ku endi munagatta mu anti nkulaga wuliriza owa West naye akola ekintu kyekimu Norway North Mau ne DP akola ekintu kyekimu anti nkulaga anti naye gyayinako ki wayogerera genda ovumire Mwacholi region genda omuvumire Mwacholi region mu nkola yeeyo okitegeera kati gwe mu nkola yeeyo katugeze ne BMP baleeta kubanga bajjira kuki ku kadi ya DP anyigirize Acholi UPC Mulanga ekola ekintu kyekimu kakati Museveni okuwangula obwa president ayina okufuna 50 plus 1%. kakati wetubanga tukimaze okikola ekyo nga tumusitretching tajja kugiweza kati waba tawezezza Rirwan awe tugenda okutuula ku meeza ani abadde owenkizo kakati Common Man's Party interest zaffe zino na zino wetukwegattako otuwa kino na kino na kino kati nga ffe tuba tuli mu strike okusaba ekifo kya Minister ya Defense lwaki magala byakwerinda anti eggwanga fwe abalitegeera kati era ne president waffe ebyokwerinda abikola ki abimanyi yalwanako yabisoma ngate mbadde wanonga ndi mu complaining mbadde ngamba ono ngamugaa nti ekibiina ezo kishinganya okukiyingira fe abalwanyi temune mutadde nonyeza position y'aba veteran affairs webali kati twabafunidde no n'abagaba obuyambi anone aba veteran yavudde mu America kati yagenza ali mu Kasese yefe abalwana kakati mwabawunga n'emmundu twabafunidde ki obuyambi ku system yaffe endala nnyo kubanga kati omuntu ba veteran aba basinga betaaga okubanga baba counselinga balwana ne balaba ebintu bingi nnyo ne bibatabula naye kakati eno enkola eriwo tebabafuddeeko bakutuse walagi kubanga bakola ebintu bingi kati omusanga nga anywa walagi nga yasobola okumwebasa omusajja yali ku front line n'atta abantu n'alaba ono gwe bassenga ali bw'ati ono atunula bw'ati ono bamuse bwe bati ebyo byonna bimujjira ebibola abaddaka walagi sabo tobanenya okujjako nga gavumenti etaddewo enteekateeka ey'okubanga abantu abo babudaabuda enteekateeka gyeteekawo ate bennyini be bagiyonoone anti kakati kyekyo ekizibu kakati simeka dipule yani abakulu bakaboyo obaani naye nga n'oyo gwe bataddewo tamanyi na bizibu by'abaveterani bye bakola ki bye balina yamubuuza juzi nti mwabawa ssente zaabwe ng'alimba mbuye okuyitayo baveterani tetulabanga wadde kati bayinza oziraba kakati ebyo byonna obiraba ebiriwo system ya President Museveni gye twagala tujjewo kubanga teriimu mazima na bwenkanya buli kyebakola ki kyebasuubiza naye mwemulwanyi singa President Museveni agenda Uganda kiyitwalira bbanga ki okutereera kwegamba Museveni zimu naggwa mu nsi kubanga Museveni zimu ali mu buli sekita ali mu buli kantu ali mu buli wamu kakati njagala nkuweeyo ekyokulabirako olaba ekisolo kye bayita omuntu okimanyi nga Katonda yakiwa enkizo tekiringa bisolo birala kiri dynamic kikyuka stages era kisobola okwadoptinga ku mbeera yonna ekola ki ebeerawo kati kisinzira ku president kigwe tuleese naye kakati Common Man's Party weba ekutta obuyinza ennaku 10 buli munnayuganda aba ayogera ekintu ekituufu tuba bino minisita n'ebyobubibi nazibba oli nakusaba omulimu ne bagukuwa ali nakusabayo enguzi nti sokompeyo enguzi ate simanyi emyezi 3 egisooka ogenda kubozi wanze anti kakati ebyo byonna biva ku leadership okitegeera kubanga abantu ebizibu ebyo bibatuukako ne bakomplaininga naye tewali ayamba kakati bwe nkugambira ennaku 10 buli omu munnayuganda aba amaze okutegeera omusimamo mustakimu eggwanga lina kutambula ki bwe riti tukubuulira nti kino na kino na kino na kino ku guno omulembe tukyenenye anasigalayo
etteeka lijja kukola ki lijja kuzza mu layini buli kimu kino okubeera nga kiri regulated. Munyango atagenda kukomyawo enfuga ya Amini wano. Si nfuga ya Amini, tuba tutereeza ggwanga kuteekawo sanite, kuteekawo nti abantu bafuuka abantu. Okitegeera tekitegeeza nti okubeera democratic kitegeeza nti abantu basiibuuka empisa obulyake n'obuli bw'enguzi. Tekitegeeza nti bwe kirina okubeera. No, ensi eyinza okubeera ebeera democratic ate nesobola okubanga abantu balina ki amazima moro ki moral value nga zikyaliwo. Si bino abantu buli omu kukola kyabakoze ki abantu babba ssente. Gwe kati okiraba otya n'osanga mu kyalo abantu tebalina ssente, baavu, tebalina kyakulya. Kakati n'eddagala liba batuta abakazi bazaalire mu ddwaliro n'osanga teririiyo. Omukazi n'atuuka okuzaala n'afiira awo wansi naye ng'olwokuba waliwo gindi eyalidde ssente. Waliwo ekintu ekyanneewuunyisa kankwe ekyokulabirako ekya Nandutu. Oli minisita ova mu bitundu by'e Buduuda Mbale gy'omanyi obulungi nti ettaka lisumbuwa mmwe nga ligwa abantu bafa buli kaseera. Baleesa amabaati info gy'okukwatisika okwadvocatinga amabaati naawe gagendeko mu kitundu kyo gy'omanyi ebizibu bye mulina ebiyitirivu n'obba mabbe. Kakati kyekyo kyenkulaga. Kakati ng'oyo omuntu nga ng'ogamba nti President Munyagwa ajja kuleeta dictatorship. No, tuba tuzaawo ki sanite mu bantu. Munaakwatagana ne bemusanzeewo abaliwa bemusanze mu kisaawe ekyaki eky'ebyobufuzi abali ku side ki ale kati saa zino mwenna muli mu opposition. Yes, naye kati olwo mubuyingidde muvudde ku opposition mufuuse gavumenti. Anti bonna bana Uganda ate eggwanga lifugibwa ku mateeka. Tulina constitution yetutwala ffenna ate rights zonna abantu babeera nazo. Oba walondaani right yo okugikola ki political right ogisigaza ne rights zonna ozikola ki ozisigaza. Kakati awo waliwo obuzibu. Buli omu alina okwebeera mu ggwanga ne yeeyagala. Practical ekintu kino kiyinza kukola kitya? Yes. Tugeze nga akalulu kaganya okuwera 51%. Yes. Ne wagibaawo Iran. Yes. Iran eyo webeedde ebaawo ebibiina ne bisooka bituula bino eby'opposition ebyaleetedde akawero kali obutawera. Buli omu n'aleeta interest ze nga bwe ziri. Ffe twagala kino, ffe twagala kino, twagala position eno, ffe twagala emirimu gino na gino n'ebirala byonna. Omuntu oyo ne mumufrontinga ne muddamu ne mumunoonyeza akalulu. Ebibiina olwo byonna kati bigenda kunoonya naye binoonyeza ono gwe bya frontinze. N'akwata obuyinza. Abantu abo tebakiwuka. N'atatuukiriza oba wabeerewo MOU. Wabeerewo MOU. Ebyokukyuka bye bino mbu kati tusazeewo twegatte wamu nga bino mu ntandiiko eno. Okitegeera oli gwe mulonze n'asalawo nga bw'asazeewo nti n'omusango ngugjeeyo. Naye wali wabeerawo MOU. Tukuwagira bibeera mu mateeka. Prime Minister twagala nga waffe. Kati ate jjukira mu ebyo mubeeramu omuntu abeera n'optioni. Obanga tompa kyenjagala waliwo n'omulala alirwedde okukola ki okumpa kyenjagala muwagire tumufrontinga. Anti kati olaba abaddamu ababiri Rirwani buli omu abeera n'echansi okupaswedinga bano abali wakati. Kakati gwe mumugere nakkiriza tamuziza mmwe. Anti kakati kyekyo ideology yegamba ki? Nina kintu gy'otunuulira omwo onoogiteeka muli n'ekoleramu. Nina kintu kyendaba e Kenya. Kenya bw'otunuulira kabinenti ate abasinga bali ku opposition abali mu kabinenti. Yes. Simanyi oba kikolebwa bateesapreza nga bakyali eno. Anti kakati olaba ekintu kye tugezaako kye mbadde nkulaga wali nti buli omu akwata ekitundu kyakikole ki akinyweze. Kakati omusajja omuluya bayina iziti Mudavadi Musalia. Kakati abo gwoba oyagalayo akalulu olina okutuula nabo. Kakati muntu waaki oyagala tukuwagira otuwaaki. Anti feri saidi ene ya Rift Valley oba oyagala obwagizi bwayo twagala vice president. Nti tewali buzibu nja kubawa ojja kutuwa nti basi steward tuli mabegawo. Ojjabana abamiguna mwe mwagala ki? Mwagalani. Nti twagala Bank of Uganda, Bank of Kenya. Twagala governor nga waffe. Yes. Ngagamba nti nja kubawa. Chevolaba government ebeera bweti ye Kenya ebintu abantu balonda kubanga mwenna muba mwaleta. Balondera ku interest.
si bino bino bibeeramu wano byakavuyo onalonda baminisita nalonda abavubi abijjaeyo anti kakati kubanga abantu ababaddewo ebiseera byonna tebamuwadde buzibu kati wagenda ategeera nti region eyankole yonna nze njikola ki zenjirina Western Uganda yonna yange Western Uganda jero almost half of the naye kakati ku luno ajja kuwulira kagumba weegoge Jina kebera NRM ejaba MPBs 207 mu Western Uganda 207 gema kati gaba bakabonna ate mpana buterevu kakati ife kye tukoze tugenda eyo yennyini gye tugenda okumulagira kifaya gye tusobokedde wansi kakati gwa akyayogera ng'aseka ng'alowooza nti politics ali wano mu kibuga Kampala ojja kumutegeera kakati ye oli gwe tugamba yakitegeera naye kati mwe abali wano e Kampala temutegeera kikye kitegeeza kulumba muntu ali mu kyalo eyakedde okulima n'akasimoke n'akomawo nanywa ekikopo ky'amajjaani amutali sukaali n'omumondo omukalu n'omugamba nti Museveni yakutuusiza ku bino ffe we tujja ojja kunywa caayi nga w'amata ng'oliirako naki na keeka oba mugaati nabisanga eyo nga basajja batu bambadde obusati bwa Museveni akalulu kagwa tuli mu mwaka gusembayo anti naye lwafuuka lugoye kati omubuuza nti ng'omwagala nnyo omusajja n'agamba nti lwe lugoye lwendinayo kakati eyo embeera gye twagala tusooke tubakole ki tubatereeze okitegeera kakati walabye yagenze ebusoga n'atandika okwogera ebikajjo kakati njagala bitereere kakati ebyo byonna bye twagala ku ground abantu baddemu bakole ki bategeere bafune n'eddembe lyabwe balifune so kakati gwe alowooza mbu oyagala nnyo otulabe wano ffe tukola era ojja kukiraba kati mwe temujja kiwulira naye gwe tuliko akalira atandise okawulira so bamugisha muntu ba Dr. Besigye ba Lukwago ba Bobi Wine bani abo temuzze kumalawo byabwe ate biki bye balina ki space eriwa suffocation of space babatadde mu store anti gye tugenda ne tubabba mu store yaabwe naye namwe mutuleke balina store babasibireeyo nimazze ne mumenya store yaffe ne mubbamu abantu store eriruddawa bo babasuubulawo abantu munyago omulaba asobola okuddamu n'avuganya ewantu n'awangulawo ku level ya mubaka parliament kati bw'aba badde ku side y'abali abakulosinze ng'aze kati ku side endala oyo muba mumututteko bw'asimba omuntu ewantu n'awangula ekyo muba mukitutte tuba tukituttewa awukaanira ebifo ne kijja ani atwala loopu ani nanyini kakati saawa zino abakugamba bo batebenkedde betusanzeewo Ssemujju tebamwesimbyeko anti tebatuulanga anti bagambye ffe tuze okutabula kakati bano ababaddewo Ssemujju waliko opposition taliko opposition kakati weetaaga y'omu ku basinga n'ogitegeera kati weetaaga ekibiina ekirala okumuteekako omuntu nedda kati kakati gwe saawa zino kyotulaga kyekyo Seggona musajja mubi oba taliko opposition Seggona Lukwago aliko opposition oba taliko opposition aluddewo kakati gwe lwaki omuteekako omuntu kakati abo be balungi okusinga be balungi Lukwago babasimbeko ze Balukwago bantama ffe tuli babi abazze Ssemujju naye Balukwago kale tetuganye bamusimbeko naye kakati olwo kyoba oyogeza omubuuza alulovulo agipractisinze ddi mu myaka gyonna gyabaddewo naye nyini alema okwidentifyinga lulovulo wagikoledde so kakati okadde waffe lulovulo waali womugamba ndi ssebo wajja otambuza sirogani ya lulovulo kakati lulovulo mu Kampala ogikozesezza ddi kakati gwe tolaba ebyo ebibuuzo kakati ffe lwaki tetupromoting abantu buli omu ategeere nti Uganda tugibeeramu kyenkanyi tulya kyenkanyi lusaniya jju toliimu jakumala kusooka kulaba ku airaka ya leadership ate ebyo wonoobinoonya tojja kati kankubuuliremu abafulonasa ebibuuzi bya fulonasa mujja kubyogera nnyo kubanga eri omusajja batusuula
kakati abalwanyi ba Folonasa mumanye mundu bwe ziseka sise tugitegera bulungi kakati bwojiwulira totegeera nti eyo erimu omwasi tugitegeera kakati tonna bakuwulira nti CMP erimu omwasi tujeno kati ate olinda ki olinda ki kati olinda ki visa tonna bagifuna ndine vice president wa CMP but the common man's party yes era nga ye wa bendo beno lya Eastern toza Eastern yona yona yajikunze boterevu yagitadde wano tugezaako kunyumya emboozi yaffe kintu nga ekitambula naye ndoza mwe mugiwulira ye wamwe gyeri kuba bajiwulira babulire n'ebbanga lye yakamala weeks bbiri naye mwe mugiwulira mugifiiringa gyeri bagifiiringa nga mulimu abasiraamu bangi tebanga kibiina kyabya kya ddiini nedda ekibiina si kya ddiini bali luddawa kakati ka secretary general kakati okuva ku president Munyagwa Mubaraka Mugati gwa Bata Haji ne kuddako awo mu hierarchy tulina Tumushime Richard omwogezi omukulu ne tubeera ne John Front Ngalula addirira omwogezi ne tubeera ne chairman wa national chairman James Watenten vice we ye the Richard Simusiramu tulina Secretary General Bigirwa Moses Simusiramu okitegeera tulina ow'ebya education Simusiramu omukyala secretary owokubiri Simusiramu omukyala oyo okitegeera kakati ekitegedde mwina vice president Eastern Musiramu mwina treasurer Musiramu mulina vice president waawe walala waliwo vice president omulala Musiramu owa Buganda mwina omwami omukulu ayambala galubindi lecturer oba lecturer wano kugaba road yoko owayo yoyo gwe nkugambye wa Buganda Musiramu yoyo gwe nva okugamba Habibu Semakula yes mwinamu Haji alina ekirevu olwo Haji alinamu ekirevu omulala assistant wa treasurer yes Musiramu n'abalabe tujja okuvuma nebe nakubalidde bameka abali abatali basiramu no electoral commission professor si musiramu kakati kikyogezaako okwogera bade ndoza ndimukola Islamic State ebyo sebirimu ate twabagambye ekirala nti eggwanga temujja kulitambuliza ku ebyo bintu affiliation ndi simanze ndi wa mawanga simanze ndi wa region eno simanze Uganda si bwina okutambula Uganda fene etumala buli omwe alina space ye mwafunye yakasimu kuva ku M7 sorry owa M7 ng'atugamba kyate mwe baani ate mwe abantu fe tuli bana Uganda abayina rights zaffe ez'okukola ki political rights okuparticipating mu politics wa Uganda nga eddembe tulirina so kakati ye okutukubira okujjako okutugamba nti muli mutya muna Uganda ina tumubuuzaako okitegeera nga gwe bwonga waaye wolusaniya oli otya konze gyendi nga bwe tubuuza ku bantu naye tetusuubirayo kintu kirala nnyo kyayinza kutugamba kubanga ekikulu kiri nti obudde bwatudde mu ntebe emyaka ana bungi takyalina kintu kipya kyayinza kukola okujjako okwonoona obwonoonyi kati alina bwonoonyi tewali muntu asuuka myaka 10 n'addamu n'akola ebintu ebitegeerekeka ekyo kituufu aba ayonoona bwonoonyi eri muntu afugira myaka 10 n'addamu okubeera omulungi so kakati ono aluddewo okitegeera kakati na bino byonna byabala simanyi muhozi ajje simanyi biki ebyo byonna ffe tubikola ki tubiraba omanyi abantu saawa zino olina okubala empiki zino ng'ozitegeera bulungi olina okubala Museveni n'obala nani ne muhozi eka n'omuzzukulu bamutulaze jjoozi saawa zino awe tubalira kakati gwe wobala nga tonaba kutegeera ate NRM yennyini abagirimu bayinza okuba tebananagitegeera naye NRM kati erimu abantu aba waliwo agiwambira munda kati walabye akalulu emuggo gwavuze omuggo gwavuze wakati wa NRM ey'abakadde ne NRM eya PRU yaweereza message kakalu kawedde njozayo z'aba PRU abawangudde NRM
kakati bo benyini abagirimu tebana bakutegeera abamu bakubye posta agenda eriko akanyonyi okakyaka akagundi kabwako lion side eno ngeriyo bus posta emu anti lion kuliko lion ne bus kakati abo abalina lion bawambye ekibiina kye basi bawambye abakadde babawambye naye abakadde bali omu balowooza bakyalimu NRM babawambye kitebajje newammwe andi kyekyo era batandise okujja olwakuba tobaddeewo mu press conference bonna bali wano abamu batugamba mu bakyalinda petition naye nga saawa yonna okugula okumu bakutaddewa mu Common Man's Party nti ate eri katulindeyo koki tulabe ka petition oba tulabine tuwa naye nga talina kyegenda kubawa ffe tubagambye aka tubawadde obudde paka kakati olaba na bana abanuupu bye balimu bye beebuzaabuza ng'afuka anaaba mbw'ate abantu tujja kubawanga ebulayo ebbanga ttono omuntu ne we munaaba abantu tiketi enkeera nga kwe kwewandiisa era bajja kujja mu Common Man's Party mwe muli shuwa tuli shuwa mpologoma nkadde ekola ki etegeraawo tubalinze siibula abantu abatulaba mwenna mwebale okubanga mutulaba Uganda fena yaffe nga bwe tutera okugamba buli omu ayinawo space emumala ate buli omu ayina eddembe ly'okwexercisinga ebyaki ebyobufuzi nga bw'aba alabye naye nga tubadde tubasaba mututeekemu obwesige nga bwe mubadde mubuteeka mu bantu amalala mutugezeeko era mulabe Uganda gye mwagala kubanga ideology zaffe nyangu nnyo ate enkola yaffe nyangu nnyo ffe twagala kusitula Uganda buli omu ng'akikola ki ng'agyenyumirizaamu si kubeera mu ggwanga ng'okola okuva ku ssaawa 12 n'onnyuka 12 naye n'otuuka eka nga tolina na mmere gy'otutteyo nga tolina ky'otutte okitegeera so kakati ebyo ebintu bye twagala okukyusa buli omu at least abeere ng'afuna ekyo kyasaanidde okukola ki okufuna afune mu maanyi ge yes kakati sebo tutudde wano olina contribution nnene naye mu contribution eyo gy'okola gw'olaba ofunamu era okomenkeza nonga naye ggwanga lyendimu bino byonna mbikoze amawulire ngakoze naye nenzireka nga n'ekyokulya tekikola ki nga n'omwana noddeeka nga abaana bebase toyagala kudde mu budde bukyala nga naye omusajja okeera olina kyogatta ku ggwanga tosobola kujjanjaba mukyalawo okitegeera ebyo byonna byebizibu bannayuganda ebibakola ki ebibaluma ebyetaaga okwadressinga naye nze nvumira nnyo ne bannabyabufuzi buli kaseera boogera ebintu ebitakwata ku bantu ba bulijjo buli kaseera boogera bintu bitakwatagana nsuubira nti ebintu ebiseera ebisinga abantu tubawe direction wawe twagala okulaga okitegeera sijja kudda mu bino bibuuzo babuuzo Uganda empya Uganda weeri wabula police ze tugenda okukola ki okukyusaamu tumalewo ebintu bitono nnyo simanye enguzi naki n'ebirala kale mwebale vice president wa CMP Common Man's Party mulwani olusaniya olutegeera buli omu alumanyi olujjuliro balugamba olujjuliro obadde nga olina abakulyako jangu nawe olye omukono gwo we gukoma bwe gutyo ekyasanyusa agamu ku mateeka agafuga olusaniya teri kuteeka kamulali wa munno teeka wawo ate tolukyusa olw'okuba olabye ekikulumbadde obuzibadde tulina kulukyusa kakati bano bagira bwe bati ne bali ebifo eyo yonna buli kimiso kyogeramu akunda akengaze akengiriza kakati okimanyi nga ba director authority zino zonna ba director bava mu district 2 genda okinoonyerezeeko toli munamawulire ba director bo authority zino zonna zola